abalabi abalungi amanya gange nze Saalongo Sam Mugagga Kasujja ndi muzzukulu wa Nkali n'eddirange zaalibwa Gomba Maddu zaalibwa eri mu ba Bobi Wine oluva Kanoni odda Bukalagi nodda Bukandula Beti Mpologoma ne Feibe Nasolo mbaleka Kabula Soke nengende Maddu tamu okola mirimu ki emirimu emirala gye nkola ndi musajja businessman ndi mulunzi ndi musuubuzi ndi designer bw'oba n'embaga onkubira simu n'oŋŋamba Saamu nnyina omukolo bwe guti ntegeera butegeezi by'ogenda okwambala ku mukolo nze nkulaba mu bidongo nkulaba mu sawundi ebidongo mbiruddemu nti ebirungi bye nnyina byonna ebisinga obungi bifunye mu music lwaki nkyogera bwe nti olw'ensonga nze music yandabizza ku President Museveni music antuusizza ku Maama Lucy Nakyobe music anninyisizza ennyonyi nnya music ennyonyi meka nnya lwa music antuusizza ku bantu ab'amaanyi mu ggwanga lino lwa music nze nzimbye akasiisira kange muki oli muyimbi oli promoter oli producer muyimbi music oli mukundi ki nze ndi muyimbi nti nakakola lonchi 3 ndi muyimbi era ndi registered muwuma waba wikibenda yesebo era ye president wange bwaba avuddeko anaddako yaba president wange ate ndi mukubi wa bivuga ndi mu kibiina kye bayita AIPA Instruments Players Association ate ndi mutegesi wa bivulu kuba bw'oba otera okulaba TV ya Ssaabasajja BBS olw'essande bandi yaffe ebeera kwagiyita Genius Powers Band oli lwa Sande ondaba nga nkuba nnyimba ndi muyimbi ndi mukubi wa bivuga ndi mutegesi ndi musuubuzi leero mubadde na biki olwaleero gwe mulundi gwaffe ogwokusatu nga tugaba ennyimba studio eno yateekebwa mu 2018 mu mwezi gw'omwenda ne twayogera n'owekitiibwa pulezidenti n'atukwasa mukama waffe Maama Lucy Nakyobe tetwagala kumubuusa maaso buli ekikolebwa aba akimanyi tujja tugaba ennyimba kati leero tugaba ennyimba 112 be baana 12 betugabye ate abali gyesitalinze bali 3 studio eno ya bwereere si ya ssente omwana ajja n'omutwalo gumu okumuyingiza mu Tomorrow Stars Foundation singa oyina kampuni ng'oyagala okukola abakozi n'ogamba omuntu okujja janguyo n'50,000 bakiyita batya 50,000 registration yeeyo ebisigadde wano ebaffe abeera registration kyokka kyetwagala webale nnyo n'akafaananyi ne fotokopi endagamuntu lwaki tumutuma fotokopi endagamuntu ekimukakasa nti Faruku munnayuganda oba muzeeyi munnayuganda omukunkuutivu aggumidde omukisa gumi twayagala oba pulezidenti yayagala ne Maama Nakyobe gusookebwe ku bayimbi bannayuganda bwe bamala okuggumira tulyoke tugende ku kiki ku kirala ne kino ekigenda okukolebwa ebwebajje kirungi nnyo Music City naye zino branch zirina okubeerayo kati essaawa zino tukola audio naye tugenda tandika okukola video era omukisa gugenda kusooka kwabo abajja okulikoodinga betuze tuwa audio tujja kuddamu tubayite tubakolere ki video tugambe nti baani abaasooka mujje tubakolere video so ebintu bino weebiri studio eno ya gavumenti studio yiyo studio eno yadde nze nayogera n'owekitiibwa pulezidenti n'omuntu omulala gwe nali naye ne twegatta ne bannange nga Dr. T Hajjati Sophia Nantongo waliwo nomala muyita Buzaire ne tukwasaganya ekirowoozo ne kibeera kitya ne kibeera kimu studio eno y'abayimbi abannayuganda si Saamu ng'omuntu yadde nze naleeta idea mu bufunze ndoza nandigambe nze founder si bwe kiri mu byonna naye y'abayimbi bonna buli muntu akkirizibwa okujja n'alikodingirawo oluyimba era twakoze studio endala nnya mu regions uzomanyi nti regions sound proof zawedde ziri mu region ki Saamu tugende mpola omanyi region za Uganda ziri mmeka nyingiko kati manya nti tulinako gyesijja kugamba region omanyi abantu babba ebintu twakakola mu regions nnya ne bayakumeka eno yakutaano
ekitegedde bulungi buli we bazimbye ekitebe kyesijja kugamba mbalala Mbale tumanya nti Mbale Yiganga Jinja gyeri bwe tukwata nti ggulu gyeri tukwate ewalala West Nile nti gyeri neeno ze studio mega eri tetunateekamu byuma naye kyebayita sound proof twabimaze studio eno essaawa ya leero gwava e Kampala ng'oli ku Wakaliga Road bw'olinnyalinnya akasozi ng'ovudde ku Baaka Packers ng'odda sayidi ze Nateete nga tonnatuuka ku Lubiri SS ekitegeeza osooka waffe akasozisozi we kaggwerako obenga kkirira wennyini we tuli ku mukono ate ogudda e Kampala bw'oba kugudda e Nateete oba e Masaka bw'ava e Masaka bw'otuuka e Nateete ku bitaala kwata Wakaliga Road owa takisi oba owa baasi mugambe nteeka ku Lubiri SS oba nteeka ku poliisi ya Lungujja police station ne bw'obuuza ossiwaawo mubuuze studio y'abayimbi wano abato ey'obwereere eri luddawa ajja kugamba ennyumba eri studio weeri twakalikodinga ennyimba nga 5 wano leero tugaba ennyimba 12 abayimbi bangi mwami Faruku bakaluubirizibwa okulikodinga studio esookerwako wano ng'oli akuyambe ya mitwalo ameka nze natandika okulikodinga nga ndikodingira emitwalo 5 nnyo waliyo n'abakolera akakadde webale nnyo Benesiimu Digibawa bakuloki mukulu Pademani Dr. Tisongo Factory DMS gyeziri mukulu Semakula alina studio webale nnyo kati ffe ne tugamba bw'aba okoleddeko mu yakakadde jangu okolereko ne mu y'obwereere kuba studio nnungi nnyo omanye nti olinayo eri oluyimba neeno olinayo oluki waddamu okukwata ate ogende mu yameka mu ya5 naye okwatireyo omanye nti mu Uganda ku mulembe gwa gundi nakolerako mu studio ey'obwereere tunula mu kamera awo gamba abantu nti nkutegeeza omulabi waffe nga ndi ne mwami Faruku studio eno ya bwereere jangu obereko mu likodizi za Uganda nti nakwatako oluyimba olw'obwereere nga nsasudde omutwalo gumu tebakusasuza yadde masanyalazi jangu Dr. Tyakubira oluyimba jangu baproducer bangi Junior Pro tulina Sula Matovu tulina bangi music style gy'oyimba ye producer gwe tukuwa bwemba ndi wa dancehall tuleeta producer wa dancehall netumujja mu studio gy'avudde ne tumugamba nti tukubira oluyimba lwa Faruku sente mmeka nti mumpe emitwalo gyange ameka mwene muteekamu ne tukwata emitwalo 2 ne tugiwa producer gwe nakkubira oluyimba lwo ne tulukuwa ne producer n'addayo wa mukulu Misaaki waba ayagala okujja okulikodinga n'agamba nze njagala Pademani nga twogera ne mukulu Pademani ng'ajja mu TSF ng'akuba oluyimba lwa mukulu Misaaki Semakula ng'addayo mu audio 1 kirizibwa bw'ojja ne producer wo naye producer waffe gwe tuyina Junior Crazy abeera wali n'amuteerako ebyuma kuba yaba abimanyi ye aba amanyi biri ebibye ono n'abimuteerako n'amulaga nti kino ABCD Junior Crazy n'atuula wali producer wo gw'oleese muzeeyi n'akuba ekyuma oluyimba ne luggwa ne balukuwa ku flaasi oba ku CD n'otambula n'ogenda ennyimba tezirwawo tulwawo zibagabira olw'ensonga tuba ku mateeka gaani ga mukama waffe Maama Lucy Nakyolo era okuzigaba tumala musaba nti abaana batutadde ku pulesa maama tusaba tubawe ki ennyimba ko ye mugende mukole eki mukoleewo akantu akatonotono awo mubawe ennyimba zaabwe ne tuzibawo ndowooza obaddewo wano tubadde n'abantu nga 2 babadde 2 nga mu 2 abo ngayitamu abakola ku byuma bikiri batukiriza abantu bameka 12 si buli muntu abadde awo ntiwawagira pulezidenti Museveni bwemba nze muwagira mwezi okubanga mwami Faruku otomuwagira okitegeera uffe studio yateekebwawo ku likodinga bayimbi bannayuganda bonna oba owagira pulezidenti Museveni oba tomuwagira naye olw'ekyo ekirungi kyataddewo ojja kusikirizibwa ate okumwegattako okikozese olabe nti yakuwaayo oluyimba olw'obwereere n'olulikodinga mu kifo ekirungi owali saavisi ennungi okiwulira bulungi naawe osanga bw'olibeereyo oligamba nti
president yatuwayo studio nindikodingirayo leero ku luno ndi wamu naye. Yes, studio eno kyetutakoleramu kiri kimu, tetukoleramu luyimba luvoola. Kobe ngozze nga gwe muzeeyi oba ngozze nga nkugambye nti gwe owizidde omukayi n'okola oluyimba nga luvoola Faruku tetulukola. Twagala ennyimba Faruku nga lusobola omumujja mu mbeera gy'alimu mu nnyumba ye n'afuluma n'agenda n'atandika positive music. Okitegeera bulungi. Twagala oluyimba nga Faruku bwaluteeka mu mmotoka ye ng'agenda e Masaka awulira laavu yonna gy'alina ng'agiddiza omukyala we. Twagala oluyimba nga Faruku bwaluteeka ku WhatsApp ye n'alusindikira akagalo furendi ke akaanoba kasobola message eyo ekazza. Amukubira bukubizi simu n'amugamba baby message gyompeereza nkomyewo eka. Ekirala saagala abantu bagambe nti studio eno yakatandika. Yatandika 2018 mu mwezi gw'omunaana. Tetandise 2020 tetandise 2021. Yatandika 2018 mu mwezi gw'omunaana. Nga weeri twatandika kugaye twaka recording ennyimba nga 500. Yes, audio si video. Tegeza tetulikodinze kati kubanga mu 2020 tetulikodingiddeemu ekibadde obuli omu abatandika okuvalera twatandika okukolagana ne mukama wa Lucy anzigyeko ne masiki okuva twatandika okukolagana ne mukama waffe maama Lucy Nakyobe buli kye twamugamba kitambula. Okuva President Museveni lwe yatukwasa maama Nakyobe buli kye tumugamba kitambula. Singa bibadde tebitambula singa wano baatuggalawo. Singa bibadde tebitambula singa ekizimbe tekyaka amasannyalaze. Singa bibadde tebitambula singa amazzi tegaliiwo. Singa bibadde tebitambula tegeeza tetwandisobodde gabira baana nnyimba ekitegeeza baproducer bandibadde nga tebasasulwa ku likodinga nnyimba. Singa bibadde tebisasulwa buli kyolabye wano si kipangisa. Nze siwaana mukama wange maama Nakyobe nti lwakuba mwagala nnyo. Olya bulungi waliwo omuntu gwe basobola okusindika wa maama Nakyobe nga president yakusindisa ogenda kukolera ekintu n'oteeka maama Nakyobe ku pulesa naye muntu ayinza okuba bakusindise nga basindise yadde abalala bameka ng'alina ekitegeeza kusooka bali n'akugamba gumiikiriza gwe n'okiraba obubi n'oteekawo embeera. Naye singa okwatagana naye n'akugamba nti mpaayo omwezi oba mpaayo wiikisi mmeka ojje wano tugonjoole ensonga zo n'abalala nkiwa simwogerera basiri mwogezi wa maama Nakyobe. Abalala bayinza okuba nga bwakibagamba bakitwala bubi. Nze omwana wange mulwadde alina ebituli 2 muwala mulongo 2 ebituli 2 ku mawuggwe naye kubamu abannyambyeko kujjanjaba omwana maama Nakyobe. Yannyambyeko kukujjanjaba omwana omanyi si mu meeting ngako omukyalo oyo naye nze bibiri twamugamba dde ate tumumeeting twemanya nti okuva 2018 ffe tuli naye bagamba busente tezivaayo ow'omukyalo oyo omukudde otya. Saagala kwogerera maama Nalweyiso kubanga sidiringangako nakyo nze baatukwasa maama Nakyobe bwe baatukwasa era okuva 2018 tutambula tuwandisa ebyuma ebyo si bipangisa nedda ssebo bipya ebyo omuntu aba ayagala okukozesa ku byuma biri betwasobola okuleeta webiri eyo sisitimu eyo ndala genda obyetegereze. Akamadiyo yongeza katono ebyuma tulina bipya. Mwena tubaniriza ng'omukulu bwannyonnyodde CD zaffe eza TSF zifaanana bwe ziti. Bwegisanga eri mukala ndala eba nkikule. Bwe tuliba tugikyusizza era tujja kubayita tubagambe twagikyusizza ne tugifuula bwe tuti. Omuyimbi kwe tumuteera oluyimba lwe tulimuteera ku CD then ate najja ne flash ye era ne tumuteerako oluyimba lwe n'agenda n'ekintu nga kirungi. Ekintu kino kye tuli mu kukola bangi abagenda okukikoppa naye tekijja kuba kirungi nga kino ekyo mukikubireko mu bugalo. Sebo kwasiza CD eno nga nze Ssaalongo Saamu Mugagga Kasujja n'ebyo n'ebizira omukayi
mukama akusaasi kale manankani ndikwasiza nga chairman wa Tomorrow Stars Foundation omulonde eyalondebwa bannange bano ng'akyaliko atannavaako ffe ebisanja ebyaffe bya myaka 10 n'akatambulako emyaka 2 gyokka ogwa covid sikubala tubadde tetukola twabawa ku nnyimba omwaka ogwedde ogwo sikubala n'akatambula 2019 mwaka gumu ogwa 2 tokubala n'akatambula 2019 gwokka oyinayo gumu mbuzaayo emyaka 9 mulonde omulala neyanza nnyo wami neyanza nnyo okubasijja kuddamu kwogera bannamawulire mwe n'abali wano ne rediyo zonna eziri wano bambi tubebazizza nnyo buli munna azze mukama akutuweera omukisa ate era bwe tunaaba n'ekintu bwe kiti bambi bwe tubayita musobole okujja eno Tomorrow Stars Foundation egenda okufuuka ensonga nzira mu buli kikola wano bagenda kukikoppa nkyogedde mu kamera wano naye abamu bajja bikoppa bagwe nabyo. Assalaamu aleikum. Etwakutteko tubasitula so kusabye omugambe ebigambo byo ng'omukyala ogiwa mukyala munno era wabeerawo ebigambo byoyogera ebikusobozesa kumuteeka mu busa kubanga waliwo akaseera ng'oli bwotyo mu sayizi eyo nga weekola ebintuntu eŋŋamba omwana wattu abadde ki eno esidi omukwano manyi nti olwokwata vidiyo byonna nga bwe tuzze tukola okola promotion ennungi byonna Katonda ajja kuteera mu baraka. Toyanza obagamba ky'abawala abayimba ensonga eno nkulu lwansonga waliwo abawala abajja mu industry ne bafuna ebizibu oba abamu ne bajja n'ebigendererwa ebirala kikyola advising abawala abayingidde mu kuyimba bakutte batya obulamu bwabwe okusobola okusurvivinga mu industry? Nze kyenzikiriza nti empisa oli ayinza okugamba zikwataganira wane music naye bw'oba tosobola kwefuga gwe nga ggwe nekyoyimba tosobola kifuga so empisa kikulu nnyo obugumiikiriza tukkirizanga okubuuka eddaala erimu oba olina kyotategedde kkiriza Katonda amadaala nga bwagakuteereddewo bwe gaba gagenda mpaka bw'onootuuka ku eryo gwe byolowooza nti kyekyo. Abawala basinga mwagala omwangu olaba abasajja they take advantage of you kuba kulaba oli mu bwetaavu omulazi obwetaavu n'akulimbalimba soba okkiriza n'otambulira ku ddaala nga bwe ligenda ojja kumala otuuke waggulu eyo gwe gyolowooza nti gyokola ki gyoyagala mukama nga yelubeezi.